Segirinya Muhammad eddogo gyeriri. Omusajja asobola okuzira omulambo gw'omwana gwazaala n'agamba gwo tegujja mu lujja lwange. Tayinza kubanga talina ddogo litta muntu. Tayinza kubanga talina ddogo lisiraanya muntu. Tayinza kubanga talina ddogo liyinza kuzingamya muntu. Segirinya Muhammad bw'oba osobola okwatula n'akamwako ne weetondera abo bonna be wasobya kubanga mulimu ababi. Mulimu omuntu gw'osobola okusobya nga gwolowooza onoonyeza justice muntu mulala n'atabitwala for granted. Honorable baleme kukuwabya. Tulabye ku balwadde, tulabye ku balalu ebutabika nga gye bali n'abasawo banoonyadde ebyabasuula eddalu tebabiraba. Eddogo gyeriri era sitaani gyali. Omusajja azze akuwooninga. Ffe ku byalo tulina abasajja gamba nti toyita mu kibanja kyange n'okiyitamu n'okutuka enkeera. Tulinamu amaka ge tumanyi nti oyo bw'akugamba nti kino tosobola kusula nti ekitegeeza sitaani kwali ku nsi kuno era yeegiriisa. Omuntu asobola okuvaayo mu mbeera gy'olimu n'agamba nti omuntu oyo alina kufa, oyo omuntu taba mwangu. Era omuntu oyo obubi obuli munda mu ye bweyolesa. Ntegerekese bulungi Honorable Segirinya, naye mbadde njagala osigale ku lwa Katonda gw'okole ekituufu ky'olina okukola nti musiraamu munnange nakusobya nsaba onsonyiwe. Ntegerekese nammwe mwenna abagatta eddiini y'obusiraamu mu nsonga eno njagala babuuza bwe kubanga obusiraamu kusonyiwa nga bwe mwagala Sheikh Umar asonyiwe Segirinya nga tannamwetondera, lwaki e Makka ne Madiina shaliya lo gyeri? Kwatamu katono gino emirimu gitambulirawo. Twetaaga abawala n'abalenzi kola mu ggwanga lya Kuwait bakola mu mawoteeri kuba ku namba zino wammanga noti 74 noti 6 72 68 4 oba noti 76 4 17 45 twetaaga abawala n'abalenzi kola nga ba waiter ne ba waitress ne ba cleaner mu ggwanga lya Kuwait. Salale ba cleaner eri $1.5 salale waba waiter ne ba waitress $2 bakuwaawo okusula bakuliisa transport obujjanjabi mbajjukiza n'ekya vacation buli mwaka ekyo kibadde tekiriiwo. Contract ya myaka 2 mutambulirawo interviews zigenda mu maaso. Ate abakulu ba staff ba Uganda babagambye nti sente zo ziteekamu ng'omaze kulaba ku visa bakubireko twesangeyo. Bwe wandisomeze e Makka oba obidde e Madiina nobire e Makka omukono bagutemako, lwaki tebasonyiwa busonyiyi? So mu mbeera zonna mbadde nsaba Honorable Segirinya weetondera abantu bonna, abantu baleme kwekwasa mbeerayo ya bulamu. Ate ekyokubiri nsaba otegeera abantu mu nsi tulina abantu abalungi n'ababi. Ekituufu olina kye wakola. Segirinya nze manyi ku bizibu byo mu nsi eno natuukirirwako ne ku bantu nti Segirinya yankola obubi buno nene nkurespectinga nga musajja munnange. Bino ebigambo mbigamba ggwe mu mbeera yonna ey'obusajja. Toyinza kusitula mulambo gwa mufu n'ogutwala mu makagooli n'okunga na kyalo kisaanyeewo amakaagi kimusaanyeewo. Wayagalizaako ku mwami ono okufa. Amazima ga Katonda olwaleero nze siyinza kumunyiigira ku byayogera kubanga omuntu akola ekibi n'akwerabiza Katonda. Bantu bangi abayingidde amasabo lwakumalawo bantu babaleeseeko jjoogo era namwe abamanyiira abantu mubagende empola. Oli n'asalawo n'agamba ebya Katonda kambyerabire naye ono ankoze kino kaŋŋende mu buli ssabo paka nga musiraanye. Abantu basiraanye, abantu balwadde ebimbe ne bibulwako eddagala, abantu bafudde, abantu baavu wadde lwa malogo. Segirinya weetondera akasajja kubanga wakakungirako ekyalo, wakakungirako abantu. Ndeeta paati tu Segirinya nkimanyi tosobola kuwuliriza bubaka buwanvu, naye mu kino kyonna njagala kugamba nti njagala weetondere abo bonna be wasobya. Kiri mu busiraamu, nkitegeerekese bulungi, ate era kiri mu buntu okwetowaaza n'okukkakkana n'okusobya n'okutegeera nti ekyo nasobya siyinza kujja mu makaago ne ndeeta mulambo. Omuntu w'otegeerera nti mubi kwe kusooka neyeegaana omwana we ng'afudde, oyo muntu taba mwangu, asobola okutambulira, asobola okukufiirako. So mu bantu bonna
betunoonyezaako ebyobufuzi tubeegendereze omuntu asobola okukukomyayo era asobola okumalawo obulamu bwo. Omuntu wagambira nti omulambo gw'omwana wange tegujja mu luggya lwange ng'akimanyi nti yamuzaala gwe n'okunga ekyalo ne mulumba, omuntu oyo taba mwangu Seggirinya. Era nakulaba ne ŋŋamba ono omuntu obubi bw'ayolesezza bw'ati azadde mu muntu agaanye okumulabirira, omuntu afudde agaanye omulambo okujja mu maka ge, oyo omuntu atasobola kutambulira. Naye ndaba nga weerijja mu kasajja Seggirinya ne mmanya obulamu bwo tegujja kukomekkereza bulungi. Naye ekyamakulu mu byonna ne Katonda alaba. Gwe weenenye wejjeko ekibi, ebisigadde Katonda agenda kukola okubeerawo.